Abooluganda Mukama yeebazibwe kansubire mwena muli bulungi amannya bulamu Vicky Nabukeera. Njagala okubuuzaako nti bwakedde butya? Kansubire bwakedde bulungi. Okimanyi olunaku olwaleero lukedde naye Mukama Katonda asuubira nze naawe okubaako kye twogera. Akayimba kagamba nti talinda ggo yasamye akamwa kakulokole Yesu waali yakuwulira. Kati Mukama obudde abukeesezza atulindiridde buli omu abeeko kyamusaba enkya ya leero. Waliwo abagenda ku mirimu, waliwo abatalina mirimu, waliwo abanja eza renti, waliwo abalwadde, waliwo we bamenya emitima, waliwo amaka nga bagala nakola divorce, waliwo bali ng'emirembe gyabuze ewaka, omukyala yakyankalanye, omwami yakyankalanye, ate ono yagenze mu bwenzi. Waliwo abamu nga twanoonya ekiro embiri gyaffe nga gyagenzeeko ewalala ne tuwandiika mu bitabo ate nga tuli basingo. Abafumbo balina okuwandiika mu bitabo naye nga te basingo leero nga tefe abawandiise. Kati Mukama atulinda tubeeko tumwenenyeze kubanga obulokozi butegeeza okwenenya. Abamu ebirowoozo byayonoonye wakati mu kulaba mu nnyumba osigaddemu bw'omu, ogolaba wali American Height ayitaayita ku Facebook okwo simanyi WhatsApp bikoze bitya n'oyonoona. Ogolaba waliwo ggaala ayina ettutu, ogolaba waliwo omumyufu simanyi omuddugavu simanyi owawato owatyo, ogolaba ng'oyonoonye. Kati Mukama alinda twasamye akamwa kaffe. Abamu twakoze ettima olwabo be twalabye nga bali bulungi, abamu tuvuma abantu. N'osanga omukulembeze Bayibuli egamba tuwa abakulembeze ekitiibwa naye n'osanga omuntu ng'amuvuma oba n'osanga omuntu nga yeemula ku gundi ku mitimbagano kuno nga tebeewadde kitiibwa. So buli muntu yenna abaako ky'akola ekikyamu naye nga Mukama alinda ffe tukole ki? Twenenye. Kyokka ate munnange waliwo ne yajja ku kyeyo naye ng'ayeetaaga omukisa eri Mukama Katonda. Waliwo n'ali e Uganda naye nga yeetaaga omukisa eri Mukama Katonda. Waliwo abalina abaana nga beetaaga fiizi. Kati Mukama alinda gwe yasamya akamwa ko akulokole. Ne Kaana embeera gye yalimu yagenda eri Mukama Katonda n'amukaabirira, Mukama n'abaako ky'akola. Kaana yali muguma mu Samwiri ekisooka, Kaana yali muguma naye n'asaba Mukama Katonda n'amuwa omwana. Naawe alinda gw'osabe abeeko omwana gw'akuwa, ekyetaago kye weetaaga ye mwana. Katonda waali ate awulira, tewali kimulema kasita omwesiga. Katonda w'abalina omubiri tewali kimulema. Bulamu Vicky ge mannya. Kalowoozo gendako ewa Mukama. Atanaalokoka kkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo kubanga Yesu ly'ekkubo n'obulamu n'amazima.